mbadde nkubuuza owayo oli mu mpaka oli mu kiyofaaki nina kyenjagala onta ate lwaki gwe nkugambye nti gwoba owaana mbuulira ani yataasa gundi kyekyali kiriwo kati gwokawa amagezi kikamuhangi nze simanyi gwaŋŋamba newasali musale ng'agenzeyo okumununula era nedda taata obadde otambudde bulungi nno bannange omukutu gwa Nurdin Ntege tukoze okubera nti otambula naffe Muzere Megaton gemannya tutuukidde misango omusango tegunnagwaki omusango gwa Bebe Cool saawa eno tuyingizaamu Zuwena yanywa ebyokunywa bya 995 n'ebirala ne byonooneka awo obutebetebe byonna ebiri omu byonna tebyogereddwako nnyo naye byayonooneka nti byo ate otandika obbibala mu nsimbi okkakkana Bebe naye agenda mu kkomera okusinziira ku looya wa Alex Muhangi bakiyita ani ekivubuka ekyo bannange tekyogedde linnya lyakyo ali awo Bush Lawyer Street Road alinga nze aye yabisoma naye abuliddwa omusango anti babush lawyer batugamba be bano abatabisoma kati anti abafaanana tuwe endowooza zaffe tosanga omuntu babe bagamba nti gundi yasoma n'atategeera teyategeera newabaawo yasoma n'ategeera bya mirundi ebiri yesebo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbalamusiza kumala gye musinzira okutulaba straight ogambye omukulu agambye atya omukulu tuli ku kesi ya Muhangi Bebe yaloopa Bebe versus Muhangi webale Bebe yaloopa kati okusinziira ku biri mu mawulire n'omukulu bamulobe ne Zuwena agenda mu kkooti mbuki anywa atya ebyokulya n'atasasula anywa atya ebyokunywa n'atasasula mitwalo 95 omanyi ebintu bya mirundi ebiri oli bw'anyumya emitwalo 95 giwulikika mingi kisinziira kwani ku bantu abamu naye waliwo abantu mu Uganda ng'ebbanga lye bakoledde n'empanga lifestyle yaabwe nga ndalamu nkugana omusajja yali ajja ku stage ng'akubye miliyoni 15 z'ayambadde Bebe Cool bwe yali agenda okugira show ng'akubye engatto lebo ogikeberako ngatto ya miliyoni 5.5 n'akutwala ku full combat ng'eyingira emmeka ne bakutwala ku musipi ne bakuleetera chain z'abaakubyeko abo nga miliyoni 15 zikola ki zirabako kati bw'atuula mu meeting y'abantu ab'emitwalo 10 omukulu omulabye ekisuuti kyabaddemu kiyembaawo kyalaani kikaabo waliwo n'eziri wano ku gundi ewandege yaawo abasajja bazeetimba bwe bati n'abiteeka ku mugongo ekipale n'akiteeka wa esaati ogirabye zino wirubalo z'ekasubi awo baya bakasika kwati ne bazisula nina musajja wange azitenda anti akakenda ateko kavaamu okitegedde kati omuntu gwe tuli mu kuteesaako ye looya waffe alaba ebintu mu ngeri kuganga alaba kintu kyamagero okuwuza ku musango omusajja okulya oli otya emitwalo 9 etaano togijjaako mu 5 naye tuli mu mbeera nti bakugamba ogenda kuleeta
R. Kelly ayimbe mu Uganda ku byo bw'oba onooleta R. Kelly mu Uganda okuyimbira osasula wanaasula ate no R. Kelly bwe yali gye yagamba baamugamba osula ku Serena n'abagamba bwe yali atuuka omwaliiro ogwo nga gwonna agenda gwebakamu anti wulira si byakuteesa saagalako muntu fulo namba tebinnakwatagana ku kuyimba so bw'oba wamuwadde $800 oba 60 ejja $, okujja okuyimbira wano bwe mutuuka wano ne mutakkaanya tobanja Serena oba amucommunicating nti omuyimbi yakugambye ngenda kujja okuyimba bino wammanga babikugamba bibale olina okusasula bandi egenda okunkubira bwaba wakuba live olina okusasula wagenda okusula ayinza okugamba ngenda kuweza advance team esooka okugiragirako empunyirizi erabe stage eryetya sound eryetya ayina engineer we ayina biki kati ali n'akola final arrival ye ng'omuyimbi anajja kaakati wano omusango looyo ono gwe ayinza okuba ali ku internship looyo ayinza okuba looyo naye mwalimu kye bayita intern oli ku mulimu weegezaamuko ogezesebwa naye omukulu ng'ayaka atya looya akwata kino makinga abaamutumye ku mulimu abaamuwa gye yasomera tagigudde anti bimu bagenda omugamba ozeemu emyaka bagenda mugamba toyise mbayinza omuzzaku 2 kati ngenda ali kwero DC olaba wanaalegadde wali anaamalako internship ya looyo ono ate bayiza omwami otagenda kuyita kanku ekisooka muguddemu omwami we yawolereza Muhanji first time leba omusango lwe gwasomebwa omusango gwa bagutandika ku ssaawa 4 abaali ku KCCA hall court weri Muhanji kati agwetuliremu ng'omukulu tali baalinda omubaayo oba yagenda ku Buganda Road oba Jawa ye kasita yawulira kooti yali kinoonya suuti muliro omukulu oyo lwawulira nti babayise ku kooti n'apaala ku high court ku yennabweru agenda bino nebinyogera bya ddala layira Muhanji yafuluma wabweru ng'anoonya looyo tamulaba kati ani yamuwolereza luvannyuma nnyo ne bagamba mulindemu batera okubawa obudde paka ne bagamba ku gundi gw'obadde osookako okusinziira ku level y'omuntu eyawaaba finally teri yalaba gundi nga omukulu atuuse n'akubira abaamuwadde kampani eweereza ki oyo ayina kampuni anti kampani yemanya nti guno muyinza okuba munafu ne gundi ebbanga lyokulidde wano lwaki kwatamu mu guno yakwatako omulala eyo ejjinja era gwe yakwatamu baamusiba omukulu oyo akomanya naguno kati bagenda musiba gwakubiri wawolereza gwe basiba kakati okumanya looya wabebe wafujjo agambye noono looya wakusibwa kusamwasamwa yamuguddeko dde obwakalebule ali bwati kati Muhanji agendayo ne looya we ati Muhanji ekiri kiti alina ofuna looya nga bukyali oba si kyo ati ogenda kuba musibe ekisooka kiri bwe kiti wulira ekisooka kiri bwe kiti ono looya awolereza Muhanji ayinza n'okuba ng'awagira bebekulu ayagala Muhanji mukomera kuba ebintu byasamwasama nabyo byakatale omaye waliwo emboozi zeno mu katale kati n'ogamba nti omukisa guzze nandirabikako mu kamera teekako vaayo kati nze nka bwe mbiraba omukulu kimuhanji kimuguddemu naye Muhanji agambye Muhanji yongereza ku mukulu byayogedde byonna bigambo bye era bimala mugambye ngali
kalina moze tolina budde bwediti nga wandika taliddemu nkugambye nkalina ng'agamba atya omukulu bamugaye omukulu nga bw'agambye gwe nanyini bbaala kyali kitya byonna byayogedde bigambo bye kati ng'amulaga nti abyejjeemu kati supervisor wa muhumuza anti laba bw'ogenda ku internship wabeerawo teacher akuye supervising oba lecturer olunaku olwasooka yatuuka leeti awo ne bamubuuza nti ki mbadde nakedde mbadde ku high court ate yasooka kulya nabweru yava nabweru ne bamugamba nti tobuuza musango guli luddawa yatuuka leeti muhanji n'agamba nze musajja wattu ngutuddemu ntya muhanji naye ayaka kimanyi omugattamu kitya okimanyi nti nze mbadde manyi kikomedian ekisajja billa amasimakatamugulu nga nvudde mu byokusaaga mbadde mumanyi comedian kuba enjogera gyayogera eyo naye olaba looya wa bebe era ali ku internet kati nkugamba byayogera byonna obiraba nze nga omutunuulizi media analyst ne news ate agoberera ebintu ebimu mu ngeri endala omukulu ono alina ebizibu bibiri ayinza okuba wagira bebekulu nze nga muguddemu faani wagagga meero ng'ayagala bebe kati ng'oluusi yatumiddwa ayina bigendererwa bye ng'ayagala kukolerayoko bebekulu ekintu kimu amusanyuse kyali mwebazaako yakinoonya dda muhanji ng'ali omulaga obusiimu bwe gyali ko ye kampitire mu muhanji mukusibire olabe mukutyoboolere kuba kati owulira ebintu byayogerako nabikugambye nti tuli mu muntu amanyi okwanalayizinga omusango atya bw'ogenda mu kkooti mu mateeka waliwo ebintu ebibeera main mu kukola ki nga waliwo ekizibu ekiguddewo kati waliwo lw'oleeta obujulizi nga wayise ebbanga omusango gutambudde ono alaba omusango n'agamba lwaki kino ekyandibadde maini ate kyekisembyeyo okujjanga obujulizi ne bagaba buno obujulizi bubuusibwa butya babukubamu bituli bw'ogamba nti ekyomwenge kiyinza okuba after tutunulire okwasa obutebe mu kivvulu ekyo ekya bebekulu muhanji ekyandibadde kisooka okuva mu kamwa ka muhanji yandeetedde n'ebintu byange okukola ki okwonooneka naye kino kize oluvannyuma omusango okukaluba nti bw'obuuza muhanji mwagize wa muhanji omuwuli bw'owuliriza keesi eno n'ogitambulirako ti mu bigambo bya muhanji bukyanga atandika kwogera tayogeranga ku butebe mpozi nga muhanji agamba bebekulu yakyalako ewuwe bwali bwa bbaala anti kyeŋŋamba ne bw'aba agamba obwekifo we yali okitegedde ekifo we yali bebekulu yagenda muhanji emputu ye yamuleetera ebizibu bino kuba emputu yereetera muhanji ebizibu ono amusiba mputu yali mu kifo bulungi nnyo ng'atudde omuyimbi gwe yayise okuyimba najja n'atuulawo essaawa bbiri bakkaanyiza mu kukkaanya omukulu asigala mu bbaala atudde atumayo kadeyideyi oba yatuma ekyo kyennyini ekyo ekisajja kiyambi ki oba mmanyirewa kati engeri gye kiri ekiyambi yakirese buli omu kiyambe kyamugambye bisoka kyaguno naguli kigaanda kya naddi kaakati minisita without portfolio kaakati omukulu abeera mu mbeera nga bwe njikugambye bebekulu alinda eyamuyise tamulaba alinda sente tazikola taziraba kati kana akakadde ate ke yasooka obbaani deposit nga bwe nkudepositinga kakadde bebekulu no bebekulu bino yali tabikola nti apima mulimu nga bw'ogamba nti mu buntu bulamu ono muntu wange okukakasa nti ndi serious
akakadde kaako naye nga togoberedde procedures za business ono muntu wange nti kale era bebekulu omulaba n'atambula najja ku kifo era bwe yamaliriza byonna nga biwedde yiti yayumba na Muhanji nga bwe gambye nti byali mu buntu kukkaanya in principle bwe yalaba nga okukkaanya kuganye gwe yajjidde alinga ate omulala n'akwata mashini ze n'akola ki n'avaawo n'agenda n'atayogera kintu n'eki ate amu disappointinze n'apakuka enkola yaffe abakiga bweri network alidduka misini akimaliriza ye yejjira ku stage olwo amagezi gakoze eki gazze akkiriza nti wano nno sinze munene amagezi gakoze eki gazze ajja ku stage abanyayuganda tubeetondera ekibaddewo era buli abadde wano ogenda kufuna akantu akakakasa nti obaddewo omulundi wiiki ejja bwereere because show yali etegekeddwa nga ya muntu munene ategekeddwa nti corporate person bebekulu abantu be tebatera kukola buvuyo era baaliwo nga batudde bagumiikiriza bwe bali awo bagaki ekigenda mu maaso bwe babanyonyola nti omukulu kyonna kye yabanyonyola they were disappointed and they had to go ne batambula mu bigambo nene dda olaba you see majestica ne bakola ki ne bagenda kaakati mukulu adduka omuntu ogumugamba Muhanji Alex kati bwe yalowooza no bwe yafulumya now I know why Ugandans hate or why people do not or why people hate Bebe Cool eyo kumwenda amagezi gadda kino kyafuluma ku left ku right edda sinze n'abujjayo ku ttondo ly'eggezi kati bwagamba nti abantu bawalana gundi omwami abantu ng'alinawo savu wano mu bwongo nga mulimu ki savu gwe ng'olaba alina omutwe munene guli simaati abantu ng'olaba basala enviri nola nga banyereketa abasinga mubaamu savu kaakati akatundu kakongo kadda kamugamba oba byogedde byowandiise bibadde anicordifo tubijjeyo najerezinga ajjayo kumba abaana bakubidde naye nga kyeyabadde agenderera mu ntandikwa wano nga busirwamu kati olwo ki ekimuleetera okujjayo gundi posita eyo bw'agiteekayo bano abantu bo baali soba nga tebalinga ye Muhanji ne bamuwa basoma bamugamba omusajja ono gw'ogambye nga tulabye shoza kubidde nnyingi leero lw'otegedde nti mubi bw'atayimbye nti mubi aze ebbanga ng'ayimba ne bamubuuza nti naye omusajja ono abantu abasinga tebakyayimbira na mu shoyo naye ono buli mwaka ajja n'akuwa kaakati bw'aganye okuyimba afuuse mubi awo ne bateekamu nga bamayi bannayuganda wano amawanga mangu nnyo nga bazza abakiga bwe muti temutegeera ne bamuwa bamuyisaamu eggaali n'agamba wano nno kye nagenderedde naye kate nze n'agamba oba nakoze ensobi nengamba now I know why Ugandans hate Muhanji n'addamu n'akebera nga kuliko Bebe Cool but why are they attacking me n'asalawo n'agijjayo I thought they hate Bebe Cool but now the reverse is true bahating ani it is vice versa koye nagisangula gafa n'abantu kumbe basaze dda baripostinga bwemala oripostinga omukulu n'agamba mbadde simanyi nti abantu tebanjagala kati kitegeeza oluddewo kitegeera nti tebakola ki tebanjagala ate gwe bambi ogenza okutanjagala nga tolina nansonga kanjikuwe yena ensonga n'amuwa ensonga esobola okumukyaya Bebe Cool mu bitiibwa n'amuga kankutwaleko mu kkooti tubitebye otegeere
lwaki olina obutanjagala ng'olina n'ensonga kuba bino abantu bajja kugamba bambi onkyayira bwereere kati kankutwale mu kkooti onkyawe bulungi onkyawe nga n'abantu bobi bagamba saagala bebekulu balina ensonga kituufu omusajja yakutwala mu kkooti n'okusiba n'akola ki n'akusiba oyo looyo abaddeawo ng'asaba transport gamusaba Cleberson badde tamanyi nti oli Cleberson ye brand manager w'omukulu andi nga mugamba tuli mu musango tuli ffe bamu looyo ali muli atevuunya butevuunya buli gwasanga tondabye musango tuli kintu ntabula butabuzi yatabudde namabuuza nti mwangu yemu musibenga mbazi kyagala nnyo bebe kiro looyo bamusanze ayimba bw'okubira looyo waya yavuga yekka bw'okuba kasepiki najja kati bw'aba wano nga gwe bw'okuba wano bamugambe eziri ennyimba ezedda muyimiriza nnyumira ndi ku mulimu netumugaa era toyina musango olwoya gwe okola mulimu gugundi nemubuuza naye kati ekituufu kino kyoleese kitegeeza ki nkuzzaayo gye nakutandikidde nti bw'ohayalinga omuyimbi mu mbeera ya omuntu ali ku level ya Bebe Cool omutegekera table walaba King Saha Bobi Wine yali ajja table n'akyusa n'ekifo ku siteegi wano ne baggala nawo kati singa Bobi Wine ajja gwe n'otatuukiriza standard tugamba ate ffe twaleeta n'entebe okitegeere ekyokubiri nnyinza okujja mu kifo kyo n'ongabula ng'omugenyi ali ki special n'ogamba babikolera abayimbi ng'ogyeko bino ebivulu by'enkuuka kuba bivulu enkuuka oba oyisa abayimbi bangi naye oba olina omuyimbi nga kati kanku example bw'oteeka omuyimbi ng'alina show ku Serena omanyi ebiseera ebisinga asula ku Serena ekyo nkimanyi bw'oba alina Sheraton ayinza okusulawo ennaku 2 awummule bulungi alina sula kumpi awo awummule bulungi ali awo kaku example kati endala Jose Chameleone akomawo nga 12 Jose Chameleone ali mu ggwanga nga 12 14 kati ezo ennaku 12-14 ali Kampala wano naye alina concert gye bayita Dine with legendary Jose Chameleone lwakomawo nga 21 awo ogwokutaano kuba birthday ya 3 April kakati ayagala okulyako ekyeggulo n'abantu be ku Sheraton bw'aba agenda kulya ekyeggulo n'abantu be ku Sheraton enteekateeka eri awo Chameleone alina kusulawa ku Sheraton asobole okuwummula obulungi alye awo kaakati gino emivuyo emirala giba gijoowo nga ggwe kuba ne mu contract toyinza ga nja kukuliisa emmere ya miliyoni ogamba nja kukuwa ebyokulya n'ebyokunywa bw'aba alina ebirala byetaaga gw'omanya kaakati w'omanyira nti omusango gutandise okukumegga gutandise okukukka mu V bakiyita mu V musango gumuze mu V kasita otandika bw'owajja waffe mwe temwalya mmere alangira olwo onoonya naye omuntu ono agamba natutte ssente ze nange mwe tubajja waffe temwalya mmere bamuwa oba 95 ati byonna byayogerako biri bwe biti n'95 kyayogera bajja ku kimu Bebe talina buzibu ngeza bugeza bwe kiba nga kituufu kuba omukulu nze gambye kano kabadi ka looya akubira asuulira Bebe ettawulo lwakuba Bebe ye tabiriimu era bagenda kuwoza aba ate kooti anti nyangu muhanje jamuwanga lwakusatu onajje lwakutaano ojja lulwo
nolya jawo oli nomusalira gugwe Eh. olumu emisango gyawukana omusiba obbagolola ettumba bulungi muhanji bajja mutwala eruzira omukulu omutwala ekigo buli omu aliwowe aliwe bayinza n'omukyusa kooti ng'ono ajja kukesisi gwe ne bakusindika ematugga muhanji nakyabiyita ebyokusaaga abuuze cox oba ekajjansi abuuze cox cox yatandika bw'ati omanyi kyeyakola cox yakola bw'ati namulabye akomyewo yali kubajuliza awedde yali kwani juli yali kujuliza awedde n'abalala yakomyewo ayogera anti yali bw'ati cox bw'amala embeera bw'emala omutabukako ng'ali mu bino ebyamuhanji ebyakabampaani pikipule n'afunira esaati ya muhoozi n'adda ku live yayagalanga nnyo live MK akanga one man is army nze tonzijja ku MK MK n'agamba wacha wewe nani huyu nani cox ne babeerawo ne babeera buli wakola kalevu nga akolera mu emuke n'afunayo eyiye ng'erina combat wano erina chepe wano enkambwe nnyo MK we trust kati mwe abantiisatiisa njagala okugenda bannyonnyola abanene mama Nabbanja yabuuzanga ku banene mama Lumumba yali nnyo mu nsonga z'ebusoge nze ku bwakyabaze nga sivaawo n'alyoka awaana obwakyabaze atega n'anyonnyola enkya n'abongera n'abavuma n'abavuma kyali kivumi anti ebyo yali abikola bw'amala okuwaana bali n'avuma abalala n'avuma juli tebamenyeka naye baagera gyemu essaati yemuke jangu wano muyemuke tebakwatiramu bo bamugamba kati twagala tukutwale nga gugwe tututte naawe ekitege ng'emuke tabiriimu nga tabiriimu mbubaasi ba kokisi mune sente zonna zaaliwo ebyo bazireese anti muhaji ayinza okwewagisa ente ze mwajja ttunda bamuggyeyo tebamanya anti ekizimbe kinene tebamanya gye bagenda kuwoleza omusajja mubaaya nnyo ezo ente bazirya bazikulyako nno ne bakuleeterako n'eruzira nagaali akokko wagi ngaali kukababi nze muhanji mmulowoozesa ene lwakuba omukisa kamiliyoni akomawo kamiri adali yali mu katemba line fujja ate lyayongedde ku zuwena limusudde busuuzi nekirooyo ate nekimusuba ate kati kyayogeddeko kyegamba nti ayogera ku celebrity wife eyajja mu concert to grace the party amuyambye mu show mwali tudde ne bakwano be alidde byali anywedde byanywedde nabyo bimulangire tubiwateeka ku bbiiru ku show nti nja bikuwa kuba bikulu teyagana kujja kuyimba ono alina kyawula yajja okuyimba gwe n'otatuukiriza n'atatuukiza kye yamugambye bw'agaana okutuukiriza kye yamugambye ompulira bulungi bebikulu n'agamba ndowooza kigaana era ye n'atambula butambuzi abantu nga balinze bakoye n'agamba kati ngenda kuyimbira Butebe kangende omukulu neyampise n'atambula n'agenda nga muhanji yalimu nali mwendi nga mulaba atudde wali n'abantu bano weweeta masavu anti wanga muntu okubamba amasavu ddene mu mutwe kaakati muhanji bw'amala okukola ebyo bimuviiramu akabasa wano wetuli kati muhanji ajja amalala mu Uganda bajja musibira buli sita gy'alowooza gy'alina ng'ayagala okukakasa nti tazitowa Kampala wano ajjukire URL yamuyoola ani yagimwonya bebe gwe mubuuzi bwe yali ava e Lugogo URL ng'emuggadde ku bukiga bwani yamuyamba n'abantu baki tebajjukira era muganda oyo gwagamba omubi buuza bajjo tomanyi tayagala bebekulu kubira bajjo omubuuzi mukubirekawo ku ssimu gireete oba osobola mubuuze ebuuza ma ani yayamba muhanji omujja mugundi gwe teekamu ng'emisolo gimukutte URL mugadde baali bamusiba olina essimu tumukubire ndete yange omukubire gwe oba oyogera naye aleme kuntawaanya tumubuuza kigambo kimu
mpesimu zoli ba tusaba amagezi gabe abantu omumanyi ku mbeera gy'alimu andi omusajja gwe muganda wa looya ku mbeera muganda wa looya naye tusabe amagezi gabeemu nze saa kikubira tumale gakuba aye waaba akwetaaga agifiirako naye emirundi saba nemetuvuma emirundi ngamba ki kiki naye tusabe bantu Uganda tumanyi bebasingamu percentage obungi 90%. ongamba ki kiki bwenuludiri ntego ŋŋamba ki kiri ya process gyebali toneyogerezaako yogera bulungi sibyo kyanno ssebo gyendi oli otya gyendi ani yayamba muhangi ura bwe yali emunyiga kiri mu kulya kati ali mu kulya siyo evuddeko eyo ati okulimu yabbajjo okitegedde okuva linamukubira emisana buli lwe mukubira ndaga kipaku okikubidde ku gundi kwereeta alina ya time kamuseeko naye obwedda nkikubira ngaebuuka naye ali munva muwulira omuwulidde mpulidde ekigudo kiga n'amala nkubira kati ayinza okuvuma onkubira bw'obukako kasajja gwe nze watapa bannange tugumira ebintu oyo gwe tuwangaala naye mutusaasire bantu abo bonna Uganda nze sinzi namuzaala alina musimu mwamuzaala kiki nemala eyitamu kati tukube tugezeeko tulabe musabe bw'atatuvuma olowooza sirina byakola naye naali mu byakulya wantama bwaddamu okukwata nno agenda kukwata ayinza obutakwata awo asooka kyetakwata alya amanyi omutawaanyi alya ali mu kulya mbadde nkubuuza owayo oli mu mpaka oli mu kirufaaki nyina kyenjagala onta ate lwaki gwe nkugambye nti gwoba owaana mbuulira ani yataasa gundi kyekyali kiriwo bawakatwala ku misolo kasajja leka muhanji kalina amulala kandi bebetangi kamanyira leka muhanji kambi kalina amulala nako kati gwokawa amagezi kikamuhanji kandi kalina okugonda kandi bebe mubi nolulimi nze simanyi gwaŋŋamba bebe oba mukyaliwa bebe oba mukwano gwange tulatanjagala ne muntu lwa maaso bwati abivaako ebikadde bebe mwangu bwomugwekereza n'omutiro omwana nokitunula maaso noligalera afutayo tubireke tubikola ki ekina mutima mubi kuli kulemerako mukana mukulu bebe kuli yayamba mangi mu bisolo amazima ga Katonda newasala eggulu ng'alina bebe yayogerera muhanji newasali musale ng'agenzeyo okumununula era agendayo ebyedda ani olikodinga osinika kyagadde asobola abantu mulira ototerekera gajjo nedda taata obadde otambudde bulungi nno otambudde bulungi kukolera ki olikodinga olina andi kumannyo bannange olikodinga olina amataka bannange badde bugambe bakulu yayambako muhanji edda musolo atya mukana ngwe manyi baddekola okumanya okusaza reveni mawulire wa muhanji olinga emmanamu baako waŋŋamba toyemula waŋŋamba kankuwemule nakola kyate edde nnyo mu covid baafu bedekulu nga lwanira muhanji okutale ku revenue nebugone muhanji mwagala naye alina amalala muhanji alowooza ali abanvu ebiri waddu oyo sinaali abagana kisajja nakigamba nakikagigazi zinamukakikomera nga bedekulu endonga egaani yankola ki tewali ebintu byonna byabonye bedekulu myaka kyona yali ankoze eki tewali ezira kati omuntu omutuka okutwala mukosereeza omukozi ekigo ekisembayo obubiri kati muhanji yayayina kibedekulu byona kitona mu maaso bungi kati gwe tosobola kwogera ne muhanji neyeewonya ekibambulira kuba bajja mmusiba yamanyi obunyankula obulina amalagulooza buli muki olowooza buli agavudero kati nga nondeka ku intaneti n'oluddiini nirakusanga nkukuba ebi kati kyogaba byadde onyumiza obadde obinyumiza bikozesa ki kati gosinika agadi ogeza nonteekayo
Amumira bebe kulu. Ndio baba ndio kama kana kuna sura kuisa bubi. Okufa bebe kulu ndio ndio kama kana kwe. Sura kuisa achi. Takuisa bubi. Abantu bashoto bebe kulu kamili ni bebe wa itawaina mitima kwa watu bali bachali babo. Kabe bebe wa ine wa mfano isiya kusanywa bikaje mwaba. Kabe kamilioni. Era bebe kulu amutima omulungi gwayira buli bwe kuti kyo. Bobanga kadala wanziri enchikola ginapo musiku. Kijikire byakokata na shaba kitali kubulamu. Amala nakuddiramu nga ye. Nakuddiramu nga ye. Ate bebe kulu mwangula ulibalimba kubanga basaba busungu. Aina mutima muleko kulemera ko nyonyo zibbe mwakaliza abo ne mtekaliza okubona abona. Otwali Tibona kuda so kusangana udeni mubura wala nyika nasanyoka ku mutima. Nakola ki? Bebe sura kosa ngambo bona abana nasanyoka ku mutima. Kira akatebe kuyenje kwe. Kwale manyerera ki. Yeka so musheza yakala bitibwa bebe mu wendi kimo womo mazi. Mwe bitibwa byagende nabyo. Ayagala chepeze. Mwe chepo mazi. Amuhani museu. Bebe wali ngaba bebe. Kuna mbe mu East Africa na Africa. Wasengata. Agaba ronge kapera baba soje. Kasito mubulire bimukwatako amazima ge n'ogogera. Amazima ge n'ogogera. Ani byogani. Amanyi bebe bayina mutima mubi tayagalira ko muntu komera. Bebe asobola kusanga ofa kufuula wata kwagala na kuyamba yo. Osiri bagamba kale kikwali omanyerera kipwe. Okay. Wabula ko bebe bafiira mu hati egeddala. Wali omulabiko ng'amubeereddewo. Bamugera bebe simwagala nazo kimanyi? Nze simanyi gwo ngamba. Nze simwagala naye bebe talina mutima mubi ogwo. Talemera ku nsonga. Yakola ki? Yanziba. Omubuuza nga teyanziba. Ago munoonya omugamba nga teyanziba. Nja mubuuza. Ale nanzaawa bwenjala omunoonya ogamba ti omukola ki? Nze netuzaka alina ensonga n'ebebe kulu entuufu naye nze ate simwagaliza kiko yali ambeereddewo okwo. Yasooka okumbayo obukadde 15 kana nakatandika obulamu sisobola kyerabira. Yali akwaddeyo ku ssente enkalu milioni 15. Naye nga nze nzireese tosoneka gali nnyo. Anti n'abalala wazibaleeteranga kyekiri ky'obadde ogambye. Talina mululumusi. Asobola okusuubiza kyuja abagirabako naye nga era abakyaliwo. Nga tumutambira okusanga kyekagwe n'olufiiri. Yes. Muhanji ye mubi mwene ensonga. Muhanji ye mukyamu ene ensonga. Mukatonda mukulu alina amalala, alowooza w'amaanyi, alina balooya, alina kireete bikola. Kubanga tekyamutesala mangu ago Twitter, ekolo kyekyaki mu musajja nze, n'abeerawo essaawa 5 n'akuliida kisonero kale bebe nakolako naye ekivulu emukono nemuddukako. Kulini oti nemuwa milioni 4 n'enziru kati yayimba n'agenda. Kitegeeza bw'okolaga naye mu bulungi naye asigala muntu mubi. Ndi mu kubuuza nti kati nze saagala kwogera ngalekedde awo. Weefuula omusiru yabeera yawiniza buli kimu talina kyagenda kukola ki? Kyagenda kukola. Wabeerekako endongo n'ensala nagezamuwa milioni 12 miliyoni. Nemuwa miliyoni 4 kulinyoto ezekyeke zikyaliyo. Namukana kikomera. Ndikakadirete eziriwo ngende njaga nayimba n'agenda. Zekyakyaukanye bebe kulu obimanyi bulungi. Namuwaddiro n'anansasula. Naye ate era yansasulayo okwo naye nga nanzalawa. Kati naawe just mwembi mwali mwagala bitiibwa. Nange njagala bitiibwa naye nzalawa. Kati kankubuze n'oludde. Nze banzalawa. Nkumanyi ku bitiibwa ofiirawo. Nange njagala ekitiibwa ne bebe kulu ayagala ekiki? Ebitiibwa. Kati muhanji yalina okumanya nti bebe amusinga bebe is the product yali akola ki? Yali atunda. Product yena sigala gikwata bulungi. Ebyo tebyandikoze eki. Kubanga bebe yali ayagala muhanji ku mutima. Ekyo kimanyi kimanyi. Kimanyi? Nkimanyi nnyo. Nesaawa ge muhanji n'agonda. Najjamu okwefola mbu muwagidde n'agonda. Muhanji n'agonda. Bebe nasobola kukola muntu mu kkomera. Talina mutima ogwo mubi aga Katonda. Kasita olayidde nkutadde. Njagadde kuwunzikira. Oli naavuga n'ogenze bebe simwagala. Naye ne mmuga kankuwe obwino omutuufu. Nti Muhanji ono ayogera. Bw'omubuuza singa aluma bummonde kuba abakiga basinga kulima bummonde. Naye omusajja yamuyirawo bode. Mu COVID awo nga buli omwa embeera egaanye.
Muhanji yalina ttiimu gy'akola nayo nga bwe munagana Nuruddin Ntege, Zulibanzi, Moze, Jenny, Milka Irene, Zena the Poet, mulina kye mwakola mutambuza kati nga gwe wakituulamu naye nga bunakolwaga teri magoba kati bagenda okukeberakebera banne ne bamuwendulira aba URA omukulu yeefaako yekka bagenda okizuula tebafunamu afunamu yekka abalimba URA nejja neesalako ekizimbe egenda obbalaabala omukulu ente nga balina tunda kidini ente tezimala kidini nga banne babba dda banne baveemu URA ezze nga tawa misolo ani URA esobola okukubala kasita ozulibwa nti obba eba n'eddembe erikubalirayo gwerowooza beyagala kasita obba ye eba n'eddembe ligamba nti wabba kino toyinza baga nabba kino kuki teteesa ku bubbi kale tukkiriza wabba kino ye estimatinga nebala kati zebaleeta zeezo kuba oba mubbi teri mubbi agambe banaye nabba kitono mundeke oba mubbi oba mushuma embeera neetabuka kati bakubulire n'ekirala tuli bulungi awo bakubulire n'ekirala nti baatuuka n'okgenda ewa Salimusale musajja n'amusabirayo ssente ewa Salimusale n'ebbajjo yaliyo bonna babitekisi ng'embeera eganye ng'asibye n'ebintu byagenda eyo Ruhama agenda kulima bummonde agenda abantu be bamukubidde nti waliwo season yali yankuba ng'eno bweri bamufunidde ekisawo olima obummonde owulira kaakati Bebekulu amugamba nedda okyasobola okudda engulu kyasobola okwekumaakuma Bebekulu single-handed n'alumba URA ono omwana muto abadde akulira mu nkinga mukiraba zino sente zisoboka n'afaafaagana ne URA Bebekulu on behalf of Muhanji n'avaawo awo namuga ate weetaga ne sente zitandika bali mu kuwa abantu obadde mu entertainment Salimusale atudde wali naye muzeeyi omuvubuka ono gwolaba abaddewo nnyo mukozi naye omu ku batadde sente mu industry eno sente zonna zaakola ki zaafa bamutunulemu abo nedda muzeeyi wandimutunuddemu Bebekulu ali ku muntu ani Muhanji kaakati oli ayinza okutunula nagabo obusungu bwatuvudde luddawo musajja akantu nga katono nnyo okwekyukira munne kati olumu bw'ogattagatta ebintu by'okoledde omuntu misikiini n'oga misikiini ono nga njibeereddewo nga mbeddewo nga bw'onoonya return teriiwo kati Bebekulu ng'agamba bwe mbali kirabika mbadde mubi biri byonna kitegeeza bina bibadde bibi bw'abalabalamu byakoledde omusajja kati ali mukola birungi kamutwale mu kkooti kuba biri bitwalibwa nti ye Bebekulu yali amanyi akola birungi ono byalabika bibi kati yamukoleddeyo ekirungi ali mu kkooti leero oyo bamutwala alooya ye ali mu kintu ayagala omukulu asibye gagamerian ali eyakubaako ekyongolo ka Bebekulu kanso wa Bebekulu amuyita kanso ebo n'omusajja mukkakamu ate mwana muto ali articulate n'amateeka ali smart tamala gapaapaala na bigambo ine mulabye kati ate jjukira alina omuntu alinamu ku ssente nti tanoonya ssente ali awo ali mu mbeera nti byawaaba byakola ki abibala ate ya specializinga mu copyright ya specializinga mu ki mu copyright kati era buli ali akubuuza naye katolaba copyright etteeka libatteeka ono ku byakoze takyetaaga kwetonda yeetaaga kusibwa Muhanji Muhanji anti kati time weeri kuba kati misango agirako misango lwakwa mmwe temwasoma gundi ya Chameleone yali amutegeeza kufuna abantu banamwolekerako mumanya nti nze mukyalira Monday guli wa Tuesday nga twakolanga aji omukyalira Monday guli waki wa Tuesday naye nze saagala Muhanji bamusibe nange saagala kyenjagala akkirize nti ensobi yagikola bw'aba badde atesitinga ku buzito ku big size awulidde ku kilo
Emuli mu kifuba. Ajiwulire mu nyiga ati linga nkuba y'abasoga. Munjiwulire ndi wano. Munjiwulire ndi wano menya ngenda gita. Kati Muhanji nga takoze ekyo. Ekijja si muntu. Ekijja si muntu. Omusajja kyaleeta si muntu. Ajja kooti ejja kutuula awo Muhanji ajja jjuulira. Ali omukulu oyo bajota mukubuulidde. Anti ojja bwoti n'atunula yeta pretending bw'aba takwagala aba takola ki takwagala bw'oba tomwagala tofuula abantu nti omwagala tomusanga mu kkolero okwefuula amwagala bw'oba tonjagala sigala nga tokola ki tonjagala twekyo tetubasiibu mweraba